إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Matendo gonna malungi na majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendezera nga tumusuuta nga tweyambisa amatenda aga malungi era amajuvu agamugwanidde nga bwe gatusomesebwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baduba Allah bulungi abakkiriza mbakutira okulya Allah subhanahu wa ta'ala mbakutira nga nange sejjeemu tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu okumutya buli kaseera tubeere nga tujjukira nti tugende eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala tekuliiko ndagaano nkakafu emanyiddwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka yamanyi di buli muntu lwagenda ng'ekiseera kikiweddeko ekyokuwangaala mu bulamu buno obw'ensi. N'olwekyo omugezi yeteekerateekera ekiseera kino kigenda okutuuka ng'alina kaayinawo, ng'ako kaayinawo ako ke kagenda okumuyamba okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gy'ali nga n'omuddu ono musanyufu era ng'alimu abo abali mu kujaganya. Tumwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyo gye yatutumira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tumwanjagira okusaasira n'emirembe bibonere ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna n'abo abamugoberera okutuusa ddala ku lunaku lw'ensonga. Baduwa Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku mikwano emirungi omuntu gy'ateekwa okuba nagyo, ebivunaanwa wakati w'ab'emikwano. Tuzze tulaba ebintu ebiwerako okusinziira ku nteekateeka y'omuwandiisi waffe sheekhe waffe Abu Islam rahimahullah. Kati nga we twakoma ku mulundi oguwedde kuba twaddayo kemabega ne twejjukanya ebintu bye tuzze tulaba mu bufunze. Kati olwaliro kye twagala okutunuulira nga bwe twakisuubiza abaffe omukwano guno oba emikwano gino gy'olina gigenda kukugasa ki mu kaseera ak'okufa. Amma inda al-mawti, mu kaseera ako ak'okufa, Sheekh agamba nti fasahibul mu'min yanfahu sahibahu idha naama fi firashil mawti. Emikwano gy'omuntu gy'abeera nagyo ng'emikwano egyo gy'abakkiriza, emikwano gino gimugasa kiwanvu nnyo mu kaseera awo w'abeera yeebakidde ku kitanda awo ng'essaawa yonna agenda okusinkana omulezi we. Mu kaseera ako emikwano gino, emikwano egy'abakkiriza bwe giba nga gye yeetoolodde omuddu ono aganyulwa kiwanvu. Sheekh yasengeka ebintu bina eby'omugaso ennyo eri omuddu ono ali ku kitanda ng'obulwadde bumutta. Abaddu bano ab'emikwano, ebintu bino bye bintu bye balina okubeera nga bajjukira okuyamba era n'okugasa omulwadde ono. Ekisooka, yad'u lahu wa yarqihi ar-ruqyata ash-shar'iyya. Omuddu ono abeera omulwadde, bano baganda be ababa bazze okumulaba bakubirizibwa okuba nti basabira omulwadde ono era ne bamusomera ne ku rukuya
ne bamusomera ku Qur'ani. Oba olyawo Allah ayinza okuyisizaamu omuddu ono n'afunamu afiya. Abakkiriza oba abayisiraamu balina ebivunaanwa. Abakkiriza oba abasiraamu tulina ebivunaanwa, ng'ebivunaanwa ebyo biri wakati w'omusiraamu n'omusiraamu, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yabyogera nti haqqul muslimi ala almuslimi khamsun. Ebivunaanwa wakati w'omusiraamu ku musiraamu biri 5. Raddu salaami, okwanukula salaamu nga bagikutoledde kyatteeka okujyanukula, so nga ate okugitoola sunna. Wa iyadatul maridhi, wawulira, wa iyadatul maridhi, buvunaanyizibwa bwa muddu omuyisiraamu ku muganda we okugenda okumulambula ng'alwadde, era bw'otakikola obeera omulyazaamaanyizza. Bw'otakikola obeera omulyazaamaanyizza. Tukubirizibwa nnyo okulambula baganda baffe nga balwadde. Tukubirizibwa nnyo okulambula baganda baffe nga balwadde. Ekyokusatu, wattibaa'ul janaiz, omusiraamu bw'aba afudde kitukakatako okugenda okumuziika. Eyo fardhul kifaaya, obw'empaka obw'okumaliragana. Abantu bwe basituka ku kyalo ne bagenda baziika fulaani ng'afudde, abantu b'ekyalo bonna bagibwako omusango, naye nga bali abasituse ne bagenda be bafuna empeera. Bano abasigadde tebafuna mpeera, naye kasita omuddu afa ne wabulawo abagenda okumuziika, abantu b'ekyalo bonna bafuna omusango. Lwaki? Eno fardhul kifaaya. Wateeka okusitukawo abamu ku bantu ne bagenda ne baziika omuntu ono abeera afudde. Ekyokuna, wa ijabatu da'wat, kwe kwanukula omulanga. Omuddu ayina embaga, ayina ekijjulo, bw'akuyita olagirwa okwanukula. N'ekyokutaano, wa tashmitul atis, n'okumugamba nti yarhamukallah bw'abanga ayasimudde n'agamba nti alhamdulillah. Okugamba alhamdulillah tukijja mu liwaaya endala egamba nti haqqul muslimi ala almuslimi sittun. Eno liwaaya endala egamba 6. Ebivunaanwa by'omuddu omusiraamu ku musiraamu munne biri 6. Idha laqitahu fasallimu alayhi, ekisookera ddala omusiraamu bw'oba osanze munne salaamu. Wa idha da'aka fa'ajibuhu, bw'abanga akukoowodde yanukula omulanga gwe, bw'akuyita olina okwanukula. Ekyokusatu, wa idha stansahak fansahu lahu, bw'ajja n'akusaba ku advice, n'akusaba ku magezi nti owaaye njagala kumpa ku magezi nkoze ntya, owaaye njagala kuwasa naye omuntu gwe njagala okuwasa ye gundi, mpa ku magezi, olina ky'omumanyiiko, olagirwa okumubuulira ekizakitire ky'omanyi ku muntu oyo. Bw'ajja n'akwebuuzaako ku nsonga yonna, olina okumuwabula oba okumuwa amagezi agasingira ddala okuba nga meesimbu. Ekyokuna, wa idha atasa fahamida Allah fashammituhu, bw'ayasimula fahamida Allah, olira fahamida Allah, bw'ayasimula n'atendereza Allah, amakulu n'agamba nti alhamdulillah. Fashammituhu, muddemu omugambe nti yarhamukallah. Tukimanyi bulungi nti gwe ayasimudde munno bw'akugamba nti nno yarhamukallah, olina okumuddamu nti yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Ebyo si bye twagala. Tubadde twagalamu ki muno? Twagalamu fa idha marida fa'uduhu, bw'alwala genda omulambule. Eky'okutaano. N'ekyomukaaga nga kyekisembayo, wa idha mata fattabi'uhu, bw'afa olina okugenda okumuziika. Ebyo bivunaanwa bya muddu omusiraamu ku muganda omusiraamu. Twagalamu ki mu hadisi zombi ezo? Iyadatul maridhi, yenjatula mu hadisi esooka, oba eno kiragiro
wa idha marida fa'uduhu bwalwala geno mulambule. Hadisi zombi teziriko nfuufu. Hadisi esooka eri muttafaqun alayhi Bukhari ne Muslim 1204 ye Bukhari, Muslimu 1216 ate eyokubiri eyo riwaya ya Muslimu era enamba yemu yeyo. Kati omuddu bwalwala tulagirwa okugenda okumulambula. Bannange okulambula omulwadde nsonga nkulu yetubuusa amaaso, hatta ne bwabeera mukafiiri tulagirwa okumulambula, tumukoleko ddaawa. Tumukoleko ddaawa nga bw'olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalambula kitaawo omuto Abu Talib ng'amukolako ddaawa, namugamba nti owaaye taata wange beeranga ogamba nti la ilaha illa Allah, ekyo bw'onookyogera ngenda kuwolereza nakyo mu maaso ga Allah. Abu Talib n'agaana era n'afiira ku millati Abdul Muttalib. N'olwekyo kikulu nnyo bwe tuba nga tukkirizibwa okulambula omukafiiri ate butya ku musiraamu. Butya ku musiraamu. Nabbi sasa agambye haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun wa dhakara minha wa iyadatul maridhi. Wa iyadatul maridhi, okulambula omulwadde ng'alwadde. Riwaya endala eya Al-Barra ibn Azib yegamba ebintu 7 amarana Rasulullah kiragiro. Amarana hadisi yagitangagamba nti no amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi7. Nabbi sasama yatulagira ebintu 7. Kiyasookerako ki? Amarana bi iyadatil maridhi, yatulagira okulambula abalwadde nga balwadde. Okulambula abalwadde nga balwadde. Mweno liwaya mulimu era ekyeyongeramu nebibeera ebintu 7. Kuba ekisooka amarana bi iyadatil maridhi wattiba'il janaizi, n'okugoberera janaza okugenda okumuzika ng'afudde. Watashmitil atis, n'oyo ayasimudde okumugamba nti yarhamuka Allah. Wa ibralil muqsimi, n'okuyambako ku bantu okutuukiriza obweyamu bwe baba bakoze. Wa nasril madhrumi, n'okutaasa oyo abaali azamaanyiziddwa. Wa ifsha'i salami, n'okusaasaanya salaamu. Wa ijabati da'i, n'okwanukula omukowooze nga kowodde. Ezo hadisi zonna twagalamu ki? Kulambula mulwadde. Bannange okulambula omulwadde tokiyita kyakuzannya wadde tukibuusa amaaso. Omuntu awulira nti muganda we mulwadde n'atafaayo kugenda kumulambulako, n'atafaayo. Ate n'abalwadde nabo balina obuzibu. Omuntu alwala n'atayogera. Omuntu alwala n'atayogera. Olowooza lwaki agaana okwogera? Mbwa nti saagala kubatawaanya, saagala kutawaanya bantu. Toyagala kubatawaanya nga weefiiriza ate nabo obafiiriza. Ekisookera ddala obafiiriza empeera zaabwe ze bandifunye n'obulungi obuyitirivu obuli mu kulambula omulwadde. Jjukira bulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu afuluma n'agenda okulambula omulwadde bwe bubeera ku makya, malayika 7,000 zimusabira mpaka lwe buziba. Bwe bubeera lwaggulo, malayika 7,000 zimusabira mpaka lwe bukya. Olaba obulungi obwo bwe obafiiriza bano baganda bo. Gwe wennyini weefiiriza. Weefiiriza ki? Weefiiriza edduwa z'abasiraamu. Omanyi ki? Oba ono omusiraamu anajja okukulambula nga mu kaseera ako waanajjira musajja mulongoofu nga bw'anaasaba edduwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja ajjanukula there and then. Bannange okulambula omulwadde si kyakuzannya. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadisi al-Qudus, Nabbi sasama yagamba nti inna Allah ta'ala yaqulu yawma al-qiyama, nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba ku lunaku lw'ensonga. Hadisi eno eri mu kitabu kya Imam Muslimu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba ku lunaku lw'ensonga nti ya ibna Adam, owaye gwe mutabani wa Adamu, maridtu falam ta'uduni,
nalwala n'otajja kunnambula. Subhanallah, ulira ono omulezi wange yagamba bw'atyo, nalwala n'otajja kunnambula. Qaala, omuddu agenda kuddamu agambe, kaifa awuduka wa anta rabbul alamin, nandikulambudde ntya nga ggwe mulezi w'ebitonde byonna. Owulira, nandikulambudde ntya ng'ate ggwe mulezi w'ebitonde byonna. Ulira, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuddamu omuddu amugambe, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'uduhu. Owaayi, tewakimanyako nti omuddu fulani, omuddu wange gundi alwadde naye n'otagenda kumulambula? Omuddu wange fulani tewakiwulirako nti nno mulwadde n'otagenda kumulambula? Wano Allah subhanahu wa ta'ala akubuuza gwe omuddu. Yawma al-qiyama tewakyaliwo an opportunity kudda mabega kulongoosa. Wulira, Allah subhanahu wa ta'ala yongera okuteekako akazito. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Owaaye, tewakimanya nti oba kusituka n'ogenda n'olambula omulwadde oyo, wandinsanzeewo awo wennyini? Bannange, wulira okweryaza amanya kwe tweryaza amanya. Wulira okweryaza amanya kwe tweryaza amanya. N'olwekyo omuddu omukkiriza buli lwabulira muganda we ng'alwadde agendayo n'amulambula n'amusabira edduwa, kuzimu zitugenda okulaba wansi awo. Wulira emigaso egiri mu kulambula omulwadde. Wa fi iyadi al-maridhi ajrun azimun wa thawabun kabir. Mu kulambula omulwadde kulimu empeera mpitirivu z'otayinza na kwogerako. Wulira, Nabbi sasama yagamba nti innal muslima, mazima ddala omuyisiraamu, idha aada akhaahu lam yazal fi khulfati aljanna hatta yarja. Qila ya Rasulallah, wama khulifatu aljanna? Qala jannaha. Nabbi sasama yaddamu n'agamba nti jannaha. Kati Nabbi sasama agamba nti teri musiraamu yenna, mazima ddala omusiraamu yenna buli lwasituka n'agenda okulambula muganda we. Abamanyi batugamba nti Nabbi sasama yali ategeeza muganda we nga mulwadde. Lam yazal fi khulfati aljanna hatta yarja. Omuntu ono abeera mu bibala bya mujjana. Abeera mu bibala bya mujjana. Ebbanga lyamala ng'ali awo wazza okulambula muganda we Muisiraamu. Hatta yarja, mpaka lwanaddayo. Kati basahaba bamubuuza nti ya Rasulallah, ekigambo kyakozesa nga tebakitegeera. Ne bamubuuza nti ya Rasulallah, wama khulifatul janna, bibala by'omujjana by'ogamba bye biruwa? N'abagamba nti jannaha, amatunda. Allahu akbar. Obeera mu kulya ku matunda ga mujjana. Owulira muganda wange Musiraamu, obeera mu kulya matunda ga mujjana hatta yarja. Eyo hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim namba 2568. Kati mu riwaya endala era nga nayo eri mu kitabo kya Imam Muslim, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti nno man aada maridhan, kyekiri kye nagambye nti abamanyi batugamba nti nno Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayogera ku mulwadde, kuba mweno riwaya gye tusoose okusoma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti idha aada akhaahu, naye mwene endala agamba nti man aada maridhan lam yazalu fi khulfati aljanna hatta yarja. Oyo yenna alambula muganda we omuyisiraamu nga mulwadde, abeera mu nnimiro za mujjana ng'ali mu kwerira ku bibala mpaka lwaddayo lw'osiibula omulwadde ono. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadisi endala nti ma min muslimin yaudu musliman gadawtan ay fi awwali nahari, teriyo musiraamu alambula muganda we omuyisiraamu ku makya, illa salla alayhi 70,000 malikin hatta yumsiya. Owulira, teriyo muddu
alambula muganda wo muislamu nga mulwadde okujjako bwebibeera biseera bya kumakya bamalayika emitwalo 7 70,000 malikin bamalayika emitwalo 7 bamusabira okutuusa obudde lubuziba wa in aadahu ashiyatan ay fi akhiri nahari bwagenda okumulambula ebiseera ebyolweggulo illa salla alayhi 70,000 malikin illa salla alayhi 70,000 malakin hatta yusbiha bamalayika emitwalo 7 bamusabira okutuuka obudde lwe bukya wa kana lahu kharifun fil janna subhanallah waliwo ebintu oluusi byosoma niwewuunya n'ogamba nti bannange lwaki ebirungi bituyitako nabbi sallallahu yali amaliza hadisi yagamba wa kana lahu khalifun fil janna omuntu ono abeera ayina ennimiro mu jjana. Allahu akbar. Just kulambula mulwadde muganda wa musiraamu n'ogenda okumulambula malayika za Allah emitwalo 7 ne zikusabira olunaku lwonna mpaka lubuziba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emitima egirumirirwa abaganda baffe. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Tirmidhi 969 ne Abu Dawuda 1398 n'abalala bagiwandiika. N'okibadde Allah bulungi abakkiriza tufeeyo nnyo okulaba nti tulambula baganda baffe abasiraamu. Tufeeyo okulambula baganda baffe abasiraamu nga balwadde. Hadisi endala nga nayo etulaga obulungi bwofuna n'empeera empitirivu eziri mu kulambula omulwadde. Nabbi sallallahu yagamba man aada maridan aw zara akhan lahu fillahi. Allahu akbar. Ulira man aada maridan aw zara akhan lahu fillahi, oyo yenna alambula omulwadde oba alambula muganda we kulwa Allah, muganda we omusiraamu. Jukira Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti al-muslim akhu muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Olwo oluganda luyitirivu. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti oyo alambula omulwadde oba alambula muganda we omusiraamu, nadahu munadin, omukowooza akowoola ng'agamba nadahu munadin antibta wa taaba mamshaka, akusabira Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi, embeera zo obulamu bwo bubeerenga bulungi. Watabawwa'ata minal janna manzilan, era Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekifo mu jjana obeere eyo nga weeyagalira eyo. Gw'okanda kulaba musajja ali wano ku nsi atambula, musajja watu munaku talina kaayina, naye nga musajja mutya Katonda, musajja wa kugondera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagira, musajja munnaddiini, musajja alambula baganda be nga balwadde, naye ng'omusajja oyo alina ekifo mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala yakimuteekerateekera dda. Lwaki? lwa neeyisaaye omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa ekifo ekyo. N'olwekyo muganda wange omuyisiraamu naawe mwannyinaze omulungi, okulambula muganda wo omuyisiraamu kya mu ddiini. Sheeka atugambye emikwano egigasa nga oli mulwadde, oli ku ndiri, onootera okwabulira ensi eno. Emikwano egigasa mikwano mikkiriza, bwe gijja okulambula gikusabira era ne gikusomera rukuya. Kati ne twagala tulabe obulungi obuli mu kulambula omulwadde. Hadisi eyo gyetusembiyeyo okulaba eri mu kitabo kya Tirmidhi namba 28 ne Ibn Majah yagiwandiika ne Imam Ahmad n'abalala, ojja gisala ne mu Sahih Targhib ya Sheikh Albani ku namba 2578. Kati zino wammanga zizimu ku dduwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam edduwa ze yatuyigiriza
Sa'd ibn Abi Waqqas atugamba Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu agamba nti adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sasa yaji okunnambula nga ndi mulwadde n'agamba nti Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan ekyo yakiddamu emirundi esatu nga bwe nkizeemu yakiddamu emirundi esatu nga bwe nkizeemu hadisi muttafaqun alayhi ngeno njatula Imam Muslim olabi Nabi sasa yagenda okulambula sahabi we nga mulwadde n'atukawo n'amusabira edduwa ng'ayatula amannya ge gennyini Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan Allahumma ishfi Sa'dan n'akiddamu emirundi esatu hadisi muttafaqun alayhi Bukhari 1559 Muslimu 10,628 Ibn Abbas n'atugamba ono Ibn Abbas tummanyi radiyallahu anhuma agamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama dakhala ala arabi yauduhu wa kana idha dakhala ala man yauduhu qala la ba'sa tahurun insha Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagenda okulambula musajja munamalungu nga mulwadde dakhala ala arabi yauduhu yayingira ewo musajja munamalungu gwe yali agenza okulambula nga mulwadde kati wayingirayo Ibn Abbas atugamba nti wakana idha dakhala ala man yauduhu qala nti Nabi sasambulirwa yayingiranga ewali omulwadde gwagenza okulambula yagambanga ebigambo bino la basa tahurun insha Allah teweraliikirira obulwadde buno bw'olwadde bwakutukuza insha Allah bugenda kutukuza kuba tukimanyi nti Nabbi sasama yatugamba nti nno teriyo kirumya kyonna kituuka kumukkiriza okujjako nga kimusangulako amazambi bw'aba talina mazambi then kimulinyisa amadala mu jjana n'agamba nti hatta shawka ne bwe liba liggwanga lyeri kufumise n'olwekyo amugamba nti la basa tahurun insha Allah teweeraliikira tofaayo tewali mutawaana buno obulwadde obukuluma bukutukuza hadisi mu kitabu kya Bukhari 15,656 15,656 5656 n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza ezo edduwa nnyangu nnyo Allahumma ishfi fulan ng'oteekawo erinnya lye Allahumma ishfi fulan ng'oteekawo erinnya lye oba omugamba la basa tahurun insha Allah ezo nadduwa nyimpimpi edduwa endala Nabbi sasama gyatuyigiriza ng'ogenza okulambula omulwadde Allahumma rabban nas adhhib al-ba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sakaman Allahumma rabban nas adhhab al-ba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sakaman. Edduwa eno batugamba eva ku mama waffe Aisha radiyallahu anha ng'agamba nti kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'awwidhu ba'dahum bimasahuhu biyaminihi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yajjanjabanga yasabiranga bakyala be edduwa eyo ng'aba ayisa omukono gwe ogwa ddyo mu kifo wali awamuluma kati yayisangawo ng'agamba nti Allahumma rabban nas owaye ggwe omulezi w'abantu adhhibil ba'sa nkusaba ojjewo obulumi buno obumutawaanya ishfi anta shafi ate omuwonye kuba gwe muwonya teriyo mulala ishfi anta shafi muwonye kuba gwe muwonya la shifaa illa shifaa'uka tewaliwo kuwona kwonna okujjako nga kuvudde gy'oli tewali kuwona okujjako nga kuvudde gy'oli shifaa'an la yughadiru sakaman okuwona okutajja kuleka kalwadde konna mu mubiri hadisi mu kitabu kya Bukhari ne Muslim Bukhari 15,755 5750 Muslimu
2019 eyo nayo dduwa nnungi nnyo. Mama waffe yagitunyumiza nti Nabbi Sasama yayisanga omukono gwe bakyala be babangako ebibatawanyiza balwadde nga amusabira edduwa eno nga bwamuyisaako bwamusiimuula mu kifo kyennyini wali awali obulumi mutwe gwe gumuluma ng'amukwata ku mutwe ng'amusiimuula nga bwamusomera edduwa eno. Allahumma rabba nnas adhhib alba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sakaman. Edduwa nayo gikwate omuddu ayagala okufuna empeera ennungi nga n'edduwa endala gye tusembyayo biidhinillah era nayo dduwa nnungi nnyo eri mu kitabo kya Abu Dawuda ne Tirmidhi n'abalala bagiwandiika. Nabbi Sasama yagamba ma min muslimin yaudu maridan lam yahdhuruhu ajaluhu, teriyo musiraamu alambula musiraamu munne nga mulwadde ng'omusiraamu oyo gwogenza okulambula ajaliye tennatuuka fayaqulu 7 marratin, omuddu ono n'amusabira edduwa eno emirundi 7 edduwa eno illa ufiya, okujjako ng'omuntu ono awona. Edduwa egamba nti as'alu llaha al-azima rabba al-arshi al-azim an yashfiyaka, as'alu llaha al-azima rabba al-arshi al-azim an yashfiyaka. Edduwa eyo gisoma emirundi 7. Edduwa etegeeza ki? Ogamba nti as'alu llaha al-azima, mpanjagira Allah oyo omunene omugulumivu okusinga byonna, rabbal arshi al-azim, oyo nannyini arushi yennene engulumivu okusinga byonna, an yashfiyaka, muwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna omugulumivu okusinga ebitonde bye byonna, nannyini arushi ennene engulumivu, an yashfiyaka, musaba akusuusa obulwadde buno. Edduwa eyo Nabbi Sasama agambye nti bw'ogisoma emirundi 7 ng'ogisomera omuddu oyo gw'ogenza okulambula, omuddu oyo nga ajaliye tennatuuka nga bulwadde buno bumulumbye bulumbi kumulumamu bulumi, n'omusabira edduwa eyo emirundi 7, omulwadde ono awona. Obuzibu bwe tulina nti tetulina yakiini, yensonga lwaki olaba nti oluusi ebintu bitulemerera. Tetulina yakiini, tetukakasa bwe tuba tusaba. Nabbi Sasama yagamba nti musabenga Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuuna bil ijaba, musabe Allah subhanahu wa ta'ala nga mukakasa nti najja kubaanukula. Musabe Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuuna bil ijaba, nga nammwe muyina obukakafu nti nno agenda kutwanukula. Bannange, okulambula abalwadde kikulu nnyo. Nolwekyo baddu ba Allah olungi abakkiriza, Kyaka yatugambye ebintu ebigasa omuddu, ebintu biri 4. Ebintu ebigasa omulwadde ono bw'abeera n'emikwano egy'abakkiriza. Ekisooka, yad'u lahu wa yalqihi ar-ruqya ash-shar'iyya, amusabira. Bw'agenda okumulambula amusabira, n'amusomera ne ku ruqya emanyiddwa mu mateeka g'Obusiraamu, amusomera Qur'an. Ekyokubiri, yudhakkiruhu bi an yuhsina dhannu billah, amujjukiza okuba nti nno abeera n'endowooza ennungi eri Allah. Ya'muruhu, ekyokusatu, ya'muruhu bisabri ala almardi, ayina okumugamba, ayina okumujjukiza n'okumulagira nti gumiikiriza obulwadde buno obukulumye. Nga n'ekyokuna, yulaqinuhu la ilaha illa Allah, oyina okumugamba okugwogera la ilaha illa Allah. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ensonga tusobodde kulabako emu yokka, kuba twagadde tutegeerere ddala obulungi obuli mu nsonga eyo esooka.
okusabira muganda wo mulwadde okumulambula n'okumusabira empeera mpitirivu ezirimu nga nawe wozirabye kati lwaki ogayaala nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tufeeyo nnyo okulaba nti tetugayaalirira kubeera nti tulambula baganda baffe abalwadde biizinillah Allah subhanahu wa ta'ala bwana batwaziseyo akaseera awo tujja okutandikira tulabe ensonga ezo essatu ezisigaddeyo biizinillah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asusse abalwadde muffe ate era asaasire n'abafu muffe muwanjagira abe nga atuwa omutima ogulumirwa baganda baffe bwe babanga balwadde tubeere nga tubalambula tubeere nga tubasabira ate naawe omulwadde leka kwesisiggiriza kugamba nti nze saagala kutawaanya abantu abantu bagambe nti bannange ndi mulwadde abaddu bano ne bw'aba tasobodde kujja oba oli awo ajja kukusabirayo edduwa ate ejjukira nti edduwa y'omuddu gy'asabira muganda we nga taliiwo mpitirivu obulungi eriko ne malayika emusabira nti naawe Allah akuwe nga by'osabidde muganda wo n'olwekyo leka kwefiiriza bulungi buno obuva mu baddu bano b'otegeezezza nti oli mulwadde ate nabo leka kubafiiriza mpeera kuba bangi abandi badde bajja okukulaba ne bakusabira ku dduwa ne bafuna obulungi nga bwe tubulabye obw'omuddu asimbudde ewuwe n'agenda alambula muganda wa Muisiraamu obulungi bwafuna obulabye gw'okiyita kyakuzannya malayika emitwalo 7 okusabira olunaku lulamba subhanallah baddu ba Allah ensonga tugirowoozeeko nnyo n'amagezi eyo malayika emitwalo 7 ne bakusabira olunaku lulamba okuva ku makya mpaka lwaggulo bwe luba lwaggulo ne bakusabira mpaka lwe bukya ate at the same time Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa ennimiro mu jjana simanyi oba olowooza nti zino ngero z'abaatusooka asatirul awwalina nedda zino si nfumo bino bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama la yantiku anil hawa talina kyayogera ng'akijja kwagala kwe okujjako obubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ensonga bweti bweyimiridde barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katukomawo biidhinillah nga bwe tujja okutandikira omulundi ogujja Allah subhanahu wa ta'ala bwana batwaziseyo akaseera ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.